Mute abagalwa abalungi ab'ekumi na kusenga page 256 mbaaniriza atanata olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki olowooza oba ensonga lwaki buli musajja ajja mu bulamu bwo aba ayagala kwebakako bwebasi. Abakazi abasinga mudeetinga abantu oba obeera n'omusajja nga naawe okiraba nti ekituufu kiri nti relationship gy'endimu si ya mukwano. Bwe tuba tetuli kwepimpina tetulina mboozi gye tunyumyako. Bwe tuba tetwogera tusisinkana ddi tetulina mboozi andi n'okusisinkana kwe twogerako si kwa kusisinkana nti let's go out for a date, let's go and catch a cup of coffee, let's go. Nedda. Tusisinkane mu kamotel ki? Tusisinkane mu kifo ki? Ekisookera ddala kye ngenda okubugamba lwaki abasajja abasinga abajja mu bulamu obwo bakozesa bukozesa. Sinakukozesa cause someone asobola okukozesa using you nga bw'aba ali bored nakubira nagamba let's meet up. That is also using you. Nti takwagala naye kubanga oli available. But kyenjogerako wano kyakwebakako. Nti ye kyakwagalako kiri ekintu ekyo kwebakako. Ekisookera ddala mu byonna. Olinza okuba gwamu olukusokola ekyo. Nze nzikiriza nti mu nsi muno eno buli kintu ekitukolebwako ebiseera ebisinga tulina obuyinza obukiyimiriza. Naye we choose not to stop it. And buli bwe weefuula nti gwe buli kimu oli fine nakyo n'okkiriza kikolebweko kigenda kukolebwako. Omusajja bw'ajja mu bulamu bwo n'akulaga nti waliwo omusajja abali straight benjogerako. Najja n'agamba nti munnange nze ndi mufumbo. Saagala relationship yakunzaalira. Nze saagala kunzaalira. N'akugamba nze saagala mukazi nti ngenda kutwala ku dates oba ki. Njagala muntu gwe ngenda okujja nga nina stress zange mpumulireko awo. Naye nga ne stress zagamba kitegeeza tagambe nti agenda kutwala ku dates. No. Agenda kwebakako. Ngenda kupangisiriza ennyumba. Ngenda kulabirira. Naye nga lwenjagadde nzija n'enswako tonkubira simu nze nkuba. Can you imagine? Nokkiriza relationship ng'eyo. Ate n'omala n'ogamba nti senga omusajja nebakako bwebasi tasobola kutuula nange netunyumya emboozi egenda tuzimba. Ekisooka yaggambirawo omuntu andiko ye tayagala kubya kumuzimba. N'agamba mufumba alina mukazi we alina abaana tayagala muzaalira. N'agamba agenda kukolera buli kimu naye ye kyayagala ayagala nga wakwetaagidde wooli. Wakubira nti jangu mu hoteli bw'ati wooli, jangu mu kaalooji bwe kati wooli, wakubira nti ewaka gy'oli nga gy'oli, nga ye kyakwagalako. Kitegeeza ggwe wamuwadde olukisa okugenda mu maaso n'embeera eno. Abakazi ebiseera ebisinga mulowooza nti it's okay kanzikirize bwe mulowooza mudda alinza okukyusa. Abamu bajja mu mbeera bw'etyo ne bakyuka. Okitegeera abamu mubaloga na bulozi n'ogamba nja muloga naye waliwo ogenda okuloga nga ye tebamuloga. Omanyi nze siri muntu nnyo ayagala ebintu by'eddogo sijja balimba. In fact sibyagala. Nzikiririza nnyo mu kintu ekyekola naturally. Nti ekintu kireke kiflowinge. Ate ne mmanya nti eddogo gyeriri era siri wakanya nti osobola okwagala okuloga omuntu n'omwerogera nga ye tebamuloga ne weeroga weka. So asobola okuba nga yajja mu bulamu bwo ng'ekyamuleeta just kwezina. Ate nga yali straight gy'oli n'akubuulira. Gwe wamuwa olukisa olukola ekyo. Kati saawa zino olaba nti kikutuddemu oba kikunyiga ogamba naye lwaki omusajja ono tetulina mboozi etugatta okuggyako tuba twogera ku byakwepimpina era nze bla bla bla. Nedda. Singa wali tokyagala wandikimulaze nti sikyagala yandibadde takikola. Ekyokubiri abasajja bo nga bo abasinga nabagambako nti abasajja bateba confusinga bintu bino nga ffe tubiconfusinga. Ffe abakazi tulowooza nti okwegatta n'omusajja gwe mukwano ng'ovudde ku batunda akaboozi. Kati ate abasajja omusajja okwegatta naawe n'okwagala love and sex are two different topics and are two different things. Tebina na bikwataganira ku bo. Omusajja asobola okwegatta naawe nga takwagala nga yeeyagala kumala bumazi. Ate ekitali ku bakazi kati ffe abakiconfusinga nti gwolowooza nti okwegatta naye mbw akwagala. Nedda. Yayagala kwepimpina. It's you who kiri gy'oli okulaba like signs eziriwo n'ogamba naye ABCD tebigatta ono omusajja tanjagala njagala kukwegatta relationship n'ogikomya. Ye asobola okuba nga ye nga akimanyi nti takwagala naye nga akimanyi nti ayagala kwegatta naawe. Ekirala you are too available. Buli wakubira wooli kubanga oyagala nnyo ssente olaga nti n'omukwano toguliiko. In fact wakimulaga nti gwe kyoyagala omanyi nti bw'anakubira akasimu ne mwegadanga ng'akuwaayo 5. Bannange ninayo saamu wange. Bino ebiboozi mbiwulira mu baana ab'obuwala. Ninayo saamu wange. Omanyi ekinjagaza saamu buli bwakubira essimu
manye wuwe kigenda kutuka. Nza buli wonsule wa Saamu nkomawo n'akakadde. Nza buli bwe ngenda okusinkana Saamu nkomawo ne 5 mu mpale. Naye ng'akimanyi nti buli wasinkana Saamu kiggwera mu hoteri, kiggwera mu buliri, kiggwera mu lodge, kiggwera mu hoteri. Era ng'akimanyi bulungi nnyo naye ng'ali comfortable nakyo. So y'emu ku nsonga lwaki bakozesa. Ekirala abamu muyina ebizibu byammwe bye mutayagala ku admittinga tu. Nga gwe kizibu. Tubeere honest. Abantu abamu muliko ebizibu like ngenda ne bagamba waneno tufuna ku kyogo onaabeko. Eryo teriba ddogo. Eryo ddagala Allah yalitonda. Teririiko kulamiza nti genda ogambe bannange emisambwa nti bagenda kuwa nti genda onaabe ogambe bannange ebindiko byonna ebyentomere ebibye ebiki mbyeyambuludde. Omala onaabe eddala otambula ogende. Tebagambye nti sinza kino, tebagambye nti sinza kiri naye mwefuula nti mu ddiini muyina nnyingi nnyo. Namalala nti namakerenda temumanyi getumira gye bagakolera. So mira ddagala manya naaba ku kyogo weetereeze. Abantu abamu muyina ebisiraani, muyina emidibo, muyina kaasezi. Gwe ng'omuntu yakkolimira oluusi muyina nekye tuyita generational curse. Nti kaasi yava ku jjajjaawo alina gwe yanyiiza oba simanya jjajja wa maama alina gwe yanyiiza n'agamba enda y'oyo omukazi abaana be bali ebakangako bwebasi. Ng'omusajja ne bw'ajja mu bulamu bwo ng'ayagala kwagala tasobola kwagala because oliko ekizibu. Saagala mu kitwale nti buli ali bw'atyo aliko ekizibu. Wabula there is a possibility toliko ekizibu. So oba wejjanjaba ng'olumbe lwejjanjaba Luganda. Si luzungu nti njijanjaba kansa nti oba nzijanjaba mutu oba njijanjaba lubuto kyentegeera. No. Olumbe Oluganda buli kye bagamba okikola until bw'owona. Togamba nti kubanga oba tomanyi exactly where the problem is. So osobola okubanga oliko ekizibu nti nga oliko generational curse obanga oliko curse obanga oliko biwatomera obanga oliko ebyakwekwate betugenda byogerako edda. But nga igwe bwotyo buli musajja ajja mu bulamu bwo ne bw'abazze n'ekigendererwa nti kyakwagala akuwase mubeeko emutuuka mubeere mu relationship tekikola. It does not work out. Yeesanga kukozeseza bukozesi ng'akwagalako kwebakako nga wamala okwebakako awulira akwetamiddwa. Simanyi oba kino abasajja baddu baki experience nze konga omuntu omwagala nnyo naye ng'olumala omwebakako owira tomwagala like tomwagala abeere kumpi naawe, tomwagala nti mutuula omunyumye, tomwagala nti mutunulira wabula owulira nti oyagala weebake naye era olumala okwebaka naye nga laavu eggwawo era oddamu ogifuna ng'oyimye bwotyo obanga owulira oyoyeza omukazi nga gwe bwotyo obulamu bw'otambulira mu there is something wrong. Ekirala abantu abamu abakyala muyina kye tuyita spiritual husbands, muyina emizimu oba emisambwa egyabeekwata. Nabagamba buli bw'obeera ng'ofuna ebirooto by'okubanga bakukozesa ekiro ng'ate bw'oyimuka era ddala wakozeseddwa mukwana ekyo si kirooto. Eno ensi gye tutambuliramu mulimu ebintu ebirimu ebitali bantu. Mukikkirize, mukigaane, mukidinayinge, mukikole ki but eno ensi gye tulimu bwetyo bweri. Mulimu amajinne, mulimu emisambwa, mulimu emizimu, mulimu byonna. So ekintu kisobola okwekwata nga tebaakuloga wabula nga wakisanga mu kkubo. Kyova olaba nze neebuuza omuntu atasaala, atagenda mu church, atasaba, atagenda n'asinza lubaale, gwe ng'oli awo. Toyina kyokkiririzaamu oli awo, toyina we weekutte. I know we all believe by faith. Naye gwe toyina faith gy'ogoberera nti yiino, toyina. Oliwo ku lwekyo, oba oliwo ku lwaki simanyi. Gwobeerawo otya. Atagambako nti bannange kansome edduwa nga ngenda kwebaka. Atagambako nti kankwate Bible nsome prayer, what is a prayer? Nsome essaala nga ngenda kwebaka. Atagambako nti munnange kaŋŋambe bajjajja mu nkuume nga ngenda kwebaka. Gw'oyimiriddewo ku bwaki mu nsi eno nga bw'ogiraba. Abantu abamu mutomera ebintu oluusi gye tutambulira gye tuyita abamu babibasindikira abatabaagaliza abamu ab'ekika kyennyini bakikola n'agamba oyo n'akuwongerayo omuntu nga ye bako bakakaafuna ssente. Gw'olaba ku makya nga mu butuufu wakozeseddwa. Teri kintu kiremeseza abantu kufuna relationships ziri stable nga kubeera ng'olina omuntu akukozesa. Naddala n'abasajja, it's not only about women. Kati obeera n'omuntu kwenga weweebaka ekintu ekyo kiba n'ebbuba. Ekyo kiba kikozesa oba musambo oba jjini oba ki. Biyina ebbuba erisinga n'eri abantu abaddala. So tekisobola yadde akati ne bwe kati kulekera mirembe mb'ofuna omusajja agenda okuwasa. No, tekisoboka. Mb'ofuna omusajja agenda okwagala ate ekyo kisigalewa. Era kibeerawo ng'oli akukozesa bukozesi n'agenda, kozesa bukozesi n'agenda andi abalala. Kino kyengenda osembyayo abantu abamu oba abakyala abamu tubadde ne bad experiences bwe kituuka ku relationships. Nga mbutuufu relationships zikuzoganyizza. Nga toyina relationship ekutambulidde bulungi. Nga zibaddemu obuyiringito, zibaddemu obusiriko, kale nga bikuzoganyizza. Okitegeera. Kati gw'ogenda kwesanga nti relationships engeri gye zikubonyaabonyezza.
ojja kwesanga nga ne bw'oba ofunye omuntu omutuufu ng'akwagala byaddala ntakwagala kwezina like kupimpina kubanga nti bali bazze bakwebakako bakulekawo ojja mulabira mu kifaananyi ky'abali okitegeera olowooze nti noono naye alinza okuba bambi azze mu bulamu bwange kumpisaamu gaali akole ki agende naye ng'ate oluusi si kyekyo kyova olaba ngamba nnyo abantu nti bw'ova mu relationship take time and heal tobuukira relationship nze sikiriza muntu ava mu relationship eno n'abuukira endala ekisooka egenda kubawa mangu ogenda kulaba ng'ekutamye mangu kubanga tuweewadde kadde oli akyakuli mu birowoozo ate ono oyagala omukozesa okugjawo oli mu birowoozo byo kitegeeza ono tomwagala ekyo tunakitegeera kijja twanguyira then ekya kyengenda okusembyayo teweeyagala kimala nze ngenda babuulira kino oba oyagala relationship yo ne working out ng'oyagala satisfaction mu mutima gwo olina okubeera nga weeyagala love yourself okitegeere nti oli worth to be loved oli worth to be trusted oli worth to be given oli worth to be like okuweebwa buli kirungi bw'omanya worth yo oba bw'omanya nti weeyagala kigenda kwanguyira nnyo okukkiriza omukwano gw'omulala nga totandise gupimapima nti alabika anjagala kubanga ayagala kwegatta nange nga totandise kipimira mu layini nti anjagala kubanga alabika anjagalako kabina nga totandise kitumira nti anjagala kubanga anjagalako maaso no ogenda kuba appreciating omukwano gw'omulala naye buli bw'obeera nga teweeyagala ng'oyagala validation okuva eri omulala omuntu nabw'anaakwagala atya ng'ogenda kitwala nti akozesa bukozesa takwagala why kubanga oyagala validation gwaba talina byatuukirizako ebyo by'oyagala olaba nti takwagala naye ng'ate akwagala gwe bwe confusing nga Yeah.